Hello guys. Mujje tusome koko. Abadde baagala mbayambeko. Naye nembalabe nange nfuukidde ekirala wano. Naye ejja genda songa zoba togipinchinze kati olaba embalabe bweti togikwatako. Naye mbalinze mujje tusomeko wano eno katono tulabe kye tusobola okukola. Liking a video, sharing a video. Together. Mujje tusome, liking a video, sharing. Yes, webale kubeerako. Hitana balala aba Robert no onoonyeeko Robert noonyaako kwetaaga David owa Brano bana ensanyusa obbalaba mwebale kujja mujje tusomeko katono ndooza ngenda tandika n'abalenzi. Yes, Robert noonyaako. Yes, mwebale kujja muzaamu amaanyi nesitabeera mu kilaasi nzekka. Banaye mwebale kujja. Yes, mujje tusome. Osiibire gye mbabazi naasiiba gye shaniwo. Oginsomera ennamba kale oba ogitaagingako nja girabako tewali buzibu. Robert Kabugo ennamba gitaagingeko nsobola ogiraba. Banaye mwebale kulikinga musharinge ka video kaffe tugenda kuba nga tusomanga tudde ku mulamwa gwaffe. Basisi mwebale kujja. Sylvia bring them on camera. Banaye I tag you, go on live with Sylvia. Invite. Okay. Sylvia mwebale kujja bambi wabaddewo abaana mwebale kujja mu class. Mbalabye mwebale kujja mwenna. Mujje tusome. Kiriya mukwano, okay. Mwebale kujja Daniel. Nakwakula mukazi, nakwakira kikazi. Sylvia, how are you? Yeah, I hope you're fine. Yeah, I'm fine, baby. How are you too? Yes, mwebale kujja. Mwesigwa. Hi, Josephine. Hi, Mwesigwa. Chloe Remy. Oli wanzuno natuuse dda. Robert Kabugo. I can't put here. Yes, by the I get. Messenger yange yafunyeemu obuzibu. Hambo nakwakira. Hambo nsanyusa nnyo okulaba. Prosha, Uganda. How are you, babas? I'm good. How are you, baby? Yes, mwebale kubeerako muwachinge. Likulyayo. Yes, Pony. Edin. Yes, I'm good. How are you too? Can see me, Maggie. My network is poor. I'm sorry for that. Yes. Namtevi Jovi. Hi, baby. Banaye nsanyusa nnyo balaba mwebale kunzamaanyi tugenda kudda ku mulamwa gwaffe. Banaye mbalabe nange nno yanjiikidde temugamba naye ono atusomesa nga she's not exemplary. You know, a good leader byalina okubeera. Makocho Kasozi. Hi, thanks for that time. Yes, I sacrifice. Can see me Remagdi. But how are you today? Long time too. Alikurungi Warren Patrick. Nice voice. Thank you. Diana. Hi. Mwesugwa is watching. Okay. Corin's watching. Hi. Muhereza. Banaye. Nina kyenda bawana eno naye sigenda kyongera. David yebale
nenkuba smart. Mwebale kusiima. Kasozi, hi, thanks for that lecture. Thank you. That's hi. Pony, how are you, dear? I'm fine. How are you too? Yes. Ndoza tusobola okutandikako nga n'abalala we bajja. Ngenda tandika n'abalenzi. Abalenzi ngenda tandikako okwo nammwe. David, waba smart really? Mukama akusaasire. N'aba smart mnonga. Kale, mwebale kusiima. Mwonjogeza olunyankole. Network, sorry, Dixon. Hi, La Winter Pros. Oh my God. Oyo La Winter ogenda kunnyambako okunnyonnyola abantu oyo cosmate wange nasoma naye. Kwagala Maggie. Yes, how are you kwagala? I'm good. How are you too? Mwebale kubeerako musharinge video yaffe mu commenting. Gwe ky'oyagala kiteeke mu comment. Nja kisangayo. Naye Robert simanyi ng'egye ngenda funa namba yo. Simanyi. Messenger yange yakyankalanyeeko. Simanyi wabula. Kati simanyi kuba nange sagala taginga namba yange era nga w'obimanyi. Mwesigwa Josephine, are you Munyankole? No, I'm not a Munyankole, but I can speak Runyankole. I can speak Rutoro, I can speak Runyankole, I can speak Runyarwanda. So, I'm Muganda. Ndi Muganda. Patricia wa Yesu. Hi, dear. Diana, you're beautiful. Thank you, dear. Mwebale kujja. Kakati ndoza tutandike sekyo. Tutandike naye ngene ebintu ebikozesebwa mugenda kunsomyiwako okolerwa mbadde Diso Olusintero Kivumirira Timothy Edward Ntunda is watching. Yes, watching. Mwebale kubeerako. La Winter, just waiting for what you are gonna say today. Okay, but worry not. I have yours. You have my number. Okay, text me. Really, you are Muganda Banange? Yes, I'm a Muganda. Azule Tania, lovely baby. Thank you. Nange mbagala nnyo. Kansooke ndeeta ebikolwa byaffe wano katono. Banaye munsonyi wewa mikwano. Josephine, really? I shout. Munyankole. No, I'm not a Munyankole. Shalom is watching audio Kyeyo Wulira nyabo. Okay, mwebale kuwulira.
kati nga tetunnatandika kusoma ekintu ekyo kyenkoze kikyamu. So oba ng'oli eyo ng'olina business mundabye mbadde disorganized. Prosi wezi bambi erinnya eryo linneme okusoma kale mukwano nange nkwagala nnyo Prosi. Mbaagala nnyo mwenna mbabazi Omuganda. Omanyi temusobola kikkiriza Michael Wakwendi. Okay. Bannaayi abamu nja kusomanga mpola gundi zammwe mpola. So guys, mwasiibye mutya? Sawumwe batwala etya? Kansubire batwala bulungi. Ndowooza mulabye ekintu kyenkoze. I was so disorganized. So bye mbadde nga nsomesangako ebiseera ebisinga buli wobeera disorganized mu business. Nobeera nga weetalya. So just imagine nga yimwe ba client bange muze oli client kale omukumwe otudde ku ntebe olinze. So kiba kirungi nnyo ng'olwedde wategese edda station yo than okubeera nga weetalaatala mu maaso ga client. Ndikuleetera ku business kandi z'oli alina saloon oba hotel. So kiba kirungi nnyo nobeera prepared than okubeera nga wosituka wokola ki wodde n'oleeta kiri wakyerabidde. Kiba kirungi nobeera ng'oli prepared. Good evening everyone. Thanks for the show live from Dubai. Thank you Nanyonjo. Tukwaniriza le Dubai bannaaye nno bambi mbaagala nnyo bambi. Abaana mikwano gyange ab'e Saudi mbaagala nnyo, mikwano gyange ab'Oman bambi tubaagala nnyo. Naye bambi mpozi akalango kensobola oba kalowoozo konsobola oyisaako ku baana abawala kijja kunnuma nnyo guys. Ninsiima live and clear in Jordan. Okay, ninsiima bambi nsanyusa okulaba bambi abaana abawala kyembakubirizaako kubeera bagumiikiriza. Gwe n'onaafuna challenges zitya nobeera nga every challenge you get you have to report it to Calvin Kayanja. For sure you just spoiling your name, you just spoiling your time. Nze njagala mbakakase nti tewali bantu abo kyebagenda bayamba unless ng'omuntu avuddeyo n'abeera ng'akukola ki akubudaabuda ng'akuzaamu amaanyi than okuba ng'akupostinga n'ababadde bakwagala nabo ne batandika okukukyayiramu oba mukitegeera. Example eyo ngireetera ku omwana oyo abadde ng'ayimba ng'akozesa sandwich ng'akola wabula abantu mwagala okubeera Abaganda. Sarah kati sirabika Baganda. We love you so much to life from Saudi. Okay, Sylvia nange mbaagala nnyo bannaaye. Mwenna mbaagala nnyo. Patricia nkwagala nnyo. Abaganda tolaba. Temulaba nga n'akalulu baakanyimye muddaawo kitegeera. Lwalinnya eryo eryambabaza eryo lyandeetedde obuzibu. So members kyembadde mbagambako tugezeeko okwekubiriza nga ffe ne we tunaaloopawa nga wasaininga contract guys. Saawa zino embeera ze tulimu mbi nnyo. Tewakyali muntu asobola kutannyonyi kutambula kujja nti bagenda kukima. So woba olidde ffe tulina olugero olugamba nti woba olidde omuntu n'osigaza kano akagalo kannassi tekakulemanga kumira. Ekitegeera. Thanks for good words. Tulina obuulirira abaana bali eyo just olaba buli omu kati atandika business, buli omu atandika ki atandikira ku ffe ajjanga tukwatibwa ekisa. Thanks for good words. Okay, Sarah, I love you too. You are my tribe. Thank you, Sarah. Guys, mukiraba. So nga ffe tulina okweteekamu amaanyi, tulina okwekubiriza. Tuli baana bawala n'abalenzi si bangi nnyo ababeereyo nti omunyankole.
nange wamma mbagamba mbusiri Muganda. Patricia, yes, banaye ekyo ogambye ki okola Swahili. Nze nammwe Oluganda simanyi bulungi dusoma. I'm also in a class today. Okay, Irene. My goodness, nini osomye webale kusoma. Kale, oyo kayingidde mu class kati kantandike. So, members mbadde mbabuulira. Ngaffe abaana abawala tulina okwebuulirira. Woba ogenze n'okonsultingako mukwano gwo, genda olabe oli ddala agenda okuwa amagezi, agenda okubuulirira. Kale omanyi buli bw'obeera ng'oyiseeko mu buzibu n'ogendako n'okigambako munno. Tell people the truth that you are omunyankole. Okay, kale katugende ne Sarah kyagambye. Ne Sarah, olaba bw'oyogera ekyo ekintu bajja tusosola nnyo, naye banaye ekigambo okusosola kibi nnyo. Fenna tuli eno, he is in Abu Dhabi, but girl, torimba, you are resemble me. Ani oyo yagamba nti murezembolinga, mpozi nga olinga yembabazi nshuti. Anyway, send me your picture or contact me. You never know. Mulamuzi. Osanga tuli ba Luganda. Timothy Edward. A very encouraging words to all house managers. Yes. Members mulaba. Gwe n'owona ava wano eno n'ogende waka Uvini Kayanja. N'okola vidiyo yo bulungi. N'oyagala nti no ensi ekumanye nti no obonaabona. So ngoyo, thank you so much, Clear dear. Thank you, Sharon. Oh, wow, Sharon. Wiza na kwachiri. Kati banaye mulaba. Bwe n'okola vidiyo yo bambi ng'olaga obunakuwavu bwo. Ng'era okaaba. Era ng'olaga nga wona gwe maama, gw'oyamba maama, gwakola biki. Aga Katonda mu ggulu nga tosoose kuwa kitiibwa bakama abo. Sawa zino tuli mu mbeera ya kanyigonyigo. Olaba bakusasudde akasaalako oyisa mikono mu maaso n'ogamba maama Mukama yeebale leero bansasudde. Okitegeera. Naye kinaamugasa ki omwana ali eyo oba omwana nga wenna oli eyo. Tukimanyi baana mmwe contracts zammwe zigenda kuggwako. Michael on the front seat today. Okay. Mukitegeera tukimanyi contracts zammwe zigenda kuggwako oba abamu zaaweddeko naye nga you working. Thank God you're getting what to eat. You're getting food. You're getting shelter. Ebyo no ino byebaza Katonda nga tonnaba kuddayo. I have loved more for your truth. Next. But so. Yes, you are not a Muganda. Banaye era mukyakiremeddeko. Nsooke nsome comments. Nakazi Dorothy. Nkwaniriza sis. Wefuge naawe. Ani oyo Daniel. Kituufu nnyo. Yes, banaye mukiraba nze kyembagambako. Ntino gwe buli woonaava eri n'ogamba nti kasita Calvin Kayanja yakola erinnya kangende eri nkole ka vidiyo kange nga katiisa ensi. Aga Katonda mu ggulu teri muntu asobola gamba nti wamma tulina okuguma. Tulina okuguma. Kinaakugasa ki nga ne Calvin Kayanja gw'okubira enduulu ne Museveni tagenda nakutegeera aga Katonda mu ggulu. Ng'obadde eyo oyambalanga bw'oyagala. Tukimanye nti no tuli eno mu nsi z'Abawarabu. Oyambadde akasaati ka mini ka half mini olaze ebisambi byo. Mwarabu n'abeera ng'akulaba ku vidiyo. Bano abantu batufollowinga. Balina engeri gye batukola amasimu ago. Ne batutrackinga buli kyokola. Agenda n'akunoonyerezaako ku FB imagine n'abeera ng'akulaba. Naye takunyeze. Nzero wange yambuuzaako ennaku zino presentinga ki ne munnyonnyola nsomesa n'akita.
naye oli tagendako olaba balina gundi balina dictionaries ateekamu ekigambo nga kigenda bikyusa kibizze mu Luzungu from Luganda to Luzungu or from Luzungu to Luwarabu. Kati oyo omwana ayagala okwereetera obuzibu okyali mu nnyumba y'omukazi oba musajja oyo oyogera ebigambo ebisingayo obubi. Ate kirungi mu abagamba Fatuma, hello my love, Timothy, Edward, you have to enjoy your jobs. Yeah, lwakuba abaana just ekyo bakyakitya. Left Uganda for purpose. Me, I'm proud of you. Thank you, dear. Okitegeera tewali mulimu abamu bambe mbasikusome IB. Tell them to be patient soon. Yeah, you people will have to be patient. Gwe n'onaavaayo n'okaabiraani. Ne w'onaavaayo n'ogamba nti nze kasa kati nina Calvin Kayanja balina amannya. Thanks for the response. Representation, my dear. Yeah, webale kusiima wendo. Samson. Mukitegeera gwe n'onaavaayo n'okaaba ssaawa zino nga tebakyasobola kutukkiriza wadde akanyonyi akabiibi by'okulinnya wali omukazi waatabukirawo oba omusajja. Annette Kagere, yes, my grandma. You love, encourage, dear. Thank you, baby. Kati ne bakukwata ne bakasukira ebintu wabweru aga Katonda mugulu toyina mmere takusasudde ssente bakutte ebintu byo babikasuse bagamba kale genda nanti contract ye eweddeko. Kati omuntu ng'oyo agenda kukola ki? Ate ng'oli omu okaaba maama wange nze amulabirira baganda bange njagala babeere bulungi. Banaabeera batya obulungi nga gwe omuntu oyagala bakuzanyise nga katyuni teweewadde kitiibwa bakuzanyise nga katyuni. Thank you so much for the presentation, Bambi. Princess Winnie, yeah, I'm trying, you guys, I'm trying. Tugenda beera wano nga tubabuulirira. We have to be proud, you people, we have to be proud. If you sacrificed and we decided to come, let us be patient, let us pass through the pain, tugezeeko. Oyinza olaba Jose n'omwesiimisa naye nga nange nina wenkaabira amaziga. Kansiime, that is why I cry to God. Yeah, tudde ku Katonda nga Kansiime wagambye. Naye w'onadda ku kitonde ky'omuntu. Kitonde ky'omuntu kigenda kukwata vidiyo yo gy'okoze aga Katonda kigitwale ku YouTube nga kyo kikolamu ssente. Nga ye akola ssente naye nga gwe okaabye olaze ensi nti oli mu bulumi. Kati n'abantu trust gye babadde balinamu omwana oyo yonna yonna egenda eggwamu. Nkubidde munsonyi babadde wankubira omukazi yabuuzizza nagamba Calvin Kayanja gwe buli kimu kyopostinga omwana oyo ddala waba ali mu kubonaabona atusindikire passport namba ye atusindikire namba y'abakama be tufune engeri gye tugenda omuyamba. Nze kyokola nze abantu ng'oli feria tojja bwange naye nze njagala oli ajje nga nkaabirira angambe mwana Jose nkole ntya. Kino ekintu kiriwo kaseera buseera obuzaayo onwe 2 months omaleko contract yo oddeyo mu Uganda naye oyagala muddeyo ng'olwadde kuba lwakuba yajjanga n'alaga abantu nti nno ye asobola okubba ebyokulya era abantu ne mutambuza bulungi vidiyo y'omwana oyo nga ye wali omubbi wasobola okubba era yeesimbyewo ayagala ayigirize banne nga bwe bagenda okubba. But it's like you are siding with the Arabs. No. Nedda. Olaba sawa zino buli omu we yeekutte nywera bunywezi. Buli we lukya weebaze Katonda nti olwo lukedde. Kubanga tukyali mu mbeera mbi bannaye kye njagala mbabuulireko. Naye gwe omwana wonna ayagala olage mukama w'obutima asobola okukasuka
nakukasukira ebintu ebweru oba ogenda kukola oti nga nabano bosindikidde gundi yo agakatonda mugulu nga tagenda nakujja oba Jordan oba Omaani nga tagenda kujja kunoonya talina na watandikira ekisooka bakugjeeko internet essimu bagikugjeeko kati oba ogenda kutandikirawo ye bannaye singa kale siganye oyo mwana oba alina embeera zayiseemu gambi naye tukkirizeeko nti emabega abadde bulungi era kyova olaba nti abantu babadde beebuuza ddala oyo omwana ali mu kiyumba nga tebakikkiriza okitegeera wamma Josephine okitegeera Maggie nga buli omu yeebuuza ddala oyo omwana ali mu biyumba ng'ennyambala gy'ayambala waba asazeewo kwambala mpale ya bitulituli agyambala waba asazeewo kwambala kashooti akyambala naye ng'abikolera mu nnyumba y'abano abantu besitayagala ku mentioninga ssaawa zino mannya nkitegeera ng'obikoleramu ne bakuleka buli wamu waliwo kamera olaba ne mu bisenge byaffe zibeeramu ne bakugamba olina kunaaba oyambalira eri mu kinaabiro is Calvin mugendayo oko omunoonyeeko yakutte gundi na Calvin Kayanja na posting ekifaananyi ky'oyo omuwala ng'omuwala akaaba n'erinnya nze ndyerabidde oba yebbaafi oba kuza biki erinnya nze omuntu kasi otandika okukola ebitagenda kunzimba sikuwa attention so nze ndi ku baganda bange abali eyo naye ng'oyitira mu kunyigirizibwa nkwegayiridde togenda n'ogamba nti no ate nze kasana America manyi kasa simanyi twafunye Miss Kadaama tebagenda kuyamba this time bana bameka abali eno oba Dubai oba wa nga bali ku street nga n'ekyokulya kibabuze naye nga Museveni tasobodde kuweereza nnyo egenda bakina bameka so members tulina kwekwata wano webanga olina enkondo ku kitanda oba mu nnyumba yamu oba ku kitanda kyo wekwase Katonda buli olukya lwebalize Katonda kati osanga abo abantu balabye vidiyo y'oyo omwana n'ebyo byagenda nabba okitegeera oluusi woba leero wakyewadde genda osabeko obagambe bannaye enjala ennuma nze siri musiraamu simanyi kusiiba nina alusaazi nina ki Jose Kateni yes is watching okay how are you Rama I'm fine how are you dear okitegeera genda yoko bagambe oba we baba beebase tuula bulungi okirye tolya ate bingi lyawo katono ka kubeezaawo ku lubuto naye buli omuntu wakusanga ng'oli ekintu ng'okukkusa era kutwalira ddala ng'ogubbi ekivaamu atandika okwekengera Princess Winnie you know what the God can change everything even our bosses he can change then never funamu akatima akekisa yes princess one more chitegede the girl is called Brasha Cash yeah njagala mu following video omwana oyo gye yafulumize wa Calvin Kayanja naye nga bakuwaana naye nga the same people are going to let you down and we bakulaba ng'omaze okukka wansi muganda wange tewali n'omu agenda kujja kuyambe mukazi wattu yalaajanye nze ayamba maama nze akola biki yes bwe kinaakunyumira ng'ozeeyo oli mulambo maama we agenda kifiiringa atya osanga bye yabadde ayogera bonna baamuwulidde oba si ekyo yafunyeyo omukwano atasobola muzimba n'amugamba kola bwoti wamma let's study about mixtures kituufu so kanve ku mulamu ogwo guys nze baganda bange nkyabakubiriza fine tujja kwegombesa emirimu nabo abalenzi abo
tebatugamba ki kye bayitamu naye nabo bayita mu mbeera kati bino bo ate kaleekale fuba kaleekaleko naye bo oyinza n'osanga omuntu nga namulogo ng'omwana yalinnya dda n'ebidagala bye by'obulogo kati ng'omwana alwana ne boosi we nga munna amuloga nga kugamba bo lwakuba bo basirika tebatugamba naye bwe buli wamu naafuna akazibu ne mukaddusiza bali abasajja abakola dda amannya gaabwe Calvin Rich also has his problems. Yes. Timothy, wamma kyogereko. Era bagamba a good leader must be exemplary. Kati gwe woba nga tonaba kubeera exemplary. Kati nze ogenda kumpa magezi ki? Some people they want to get money. Naye nga they are using us. Nze abawala b'enkya omuntu gwenkyesize. Era omuwala woba olina ekizibu kyo nga ky'amaanyi go consult class monitor. Bw'oba olira ng'oyagala kufuna advice ennungi kubanga class monitor tasobola kukwata buziina oba byalabye ebyo ebintu ebibi ate oyo ga ya respondinga gwe kasi ofunawo contacts ze n'omugamba it's me mbeera gundi wallahi ne weebeera ng'ogenze ku messenger akuddiramu nze oyo Calvin yantama kitegeera omulambo gwalabye oba si bituufu oba tokoze research sooka okole research before you put the message outside. Wendo you are live then clear waiting is achieved. Mukitegeera hi mbabas sometimes keeping quiet mwana akalulu Aisha akalulu kankasuka wala olowooza twalabikako Juma Magambo you are watching welcome akalulu mama tetwabitegeera 1 month in law sleeping tebakoya okitegeera Lydia na chance science obalaba guys okitegeera so tetulina kukaabira buli omu abamu they are just making money others they want to let us down hoping the government will come and help us which is impossible n'akalembereza k'obadde oyina weekange nga nako kaweddewo nga tebakuleetinze down they cannot rescue you oba kitegeera so buli omu wooli oba mu mbeera ki oba olidde omuntu akagalo kaleme kumira kano gwe kati kannasuuka n'eno kaleme kulakira wano eno kamirire ddala oba wasobola okubeerawo omwaka gumu ne guggwako ogwokubiri lwaki kano akagalo kano akannasuuka kulema okumira just nze omwana w'emyezi 2 egibulwayo ne wegibeena nga bagamba karanti gundi buno bulwadde buyinza okutuuka mu December okusinga gwe buli wonaakabira gundi munyambe bantadde wena akafaananyiko ka video ko bagenda bakalaalaasa buli wamu n'abantu ababadde bakulinamu trust bona ne bakuggwako lwakuba bebukola bintu ebiri feria lwakuba weegase n'abantu abali feria so tugezeeko okwekumaakuma tugende mu kiraasi genda leero ngenda sooka nkole ku scrub katono then nja kukolako ku treatment katono waliyo abawala abali omaani bakwano bange babadde bansabye bagala bawo engeri gye tukolamu ki ng'oyagala treating enviiri zo nange ne mbalaba eno nange njagala giscrubbinga ngoza tukole ffenna kuba naye mbadde ntutte obudde nga sikikola eno nnyaanya ogisalamu we bati ne eno lemon ogisalamu era we bati kati guno omunnyo tofaayo oba gwa Uganda oba gwa Oman oba gwa Canada oba gwawa gubikkule bulungi omunnyo
oteekeko ku nnyaanya kwennyini. Ebintu bino ndi kubiddamu naye nali nabisomesaako dda, naye waliyo abaana abataabitegedde nga bazze ne bambuuza gyoze nze saabitegedde biki. So guno munnyo we bati okikola ogutandika meltinga mpola n'oteekako juice. N'abasajja kino okikola lemon ndowooza mugimanyi bulungi. Ekola bulungi esinga na bino bi aftershave emukozesa. Kubanga era still bateekamu lemon naye ng'ate lemon bwe bataddemu n'akwakiira mushiija. Okitegeera nga lemon bwe bataddemu ng'oba ono omulongooseemu naye ono ali original fresh. Kitegeera kati olumala n'oteeka lemon ku nnyaanya n'otandika oscrubbinga. Kino ekintu kyenkoze nina abaana bannange, you have criticized and advised. Be an extent you to talk about how the welfare of the Kadamas is going to be improved. Because I'm realizing some of them are being seriously tortured, cause more than 10K. Simu tujja kulaba eyo komenti eyo omwami abaana babeera tortured. Sigamba nti nno ki olaba buli omu waaba alinnya ennyonyi eyo ogamba oba ngenda sangayo okyoba ki. There's an agreement you do, you and your God. So when they reach, they forget that what agreement. Kati agreement eyo olw'okuba bagirabidde n'atandika wolokoso group zemuba kyomugambo. Deborah, hi dear Kasenge, I like the way you do it. Thank you. Mukitegeera tusome bannaaye ndowooza comments nja ziddamu era mujja kulaba nga nkuddamu omu ku omu. Naye mwenna mbeetaaga, mwenna mbaagala. Ekintu kino tukiteekemu amaanyi yakikola oba ng'okitaddemu amaanyi. Eno scrub osobola okukontinuinga n'oscrubbinga every morning, evening. Kati bw'olaba ng'oscrubbinze n'olaba ng'embalabe ezo zisituse, kitegeeza ziri kuvaayo eri munda, okitegeera ziri kufuluma zidde munda. Naye kyokola nakayima fina. Good lesson. Thanks mukwano. Welcome dear. Kati kyokola w'olaba efulumye lwakuba kati mujja kugamba ate gwe ng'olina eno eno era babimanyi mujja kukimanyira eyo, naye olw'okuba mba sigikutteeko gidisturbinga we wanayitawo olunaku lumu oba bbiri mugenda alaba we naba nkomyewo ejja kuba ekoze eki egenze. So olaba kino ekintu n'olaba n'oscrubbinga ne ziddawe bati kungulu. Bwe tozipinkinga zireke zifulume kubanga oluusi obeera oli oile ng'olina fats mungi kati nga w'oscrubbinga zirina gettinga out. Kitegeera. So thank you dear. Mwebale kulikinga, mwenna mbaagala nnyo. Nze njabeeranga bwawo nga mbakubirizaako mbazzaamu amaanyi. Kitegeera. Lydia Nachanzi, dear, how are you? Kati ng'otandika scrubbinga mpola we bati tokozesa maanyi. Mwabaddewo oli yabadde scrubbinga nga skin ng'evaako, n'ekyo amagezi genkuwa tokozesa maanyi. Aisha, I've just love the way you talk. Oli humble mukazi, keep it up. It's my nature kati. It's my nature. Thank you Aisha. Webale kusiima. Abalala baŋŋamba mwenyereketa. Naye kiba kirungi ne woba ng'oli omulinako ennugu n'otamulaga. You keep that plastic smile. Oba olina business ekwanguyira nnyo kubanga oba olaga customer care. Thanks. That is what I'm doing, my dear.
every morning. It is now 5 days. Yes, Lydia. Ndoza gwolina namba yange ojja kumbuulira kiki ekigenda mu maaso. Nali nkugambye weeks 2. Webale nnyo mwongere wantu. Lydia kati tugambeko, how is it? Ogenda otereramu nko oba? Moses Fever. Hi Mbabas, thank you so much. Would like to ask only one question. Yes, where did the name Kadaama originate from? Nenkuba Kadaama, so funny. Kadaama linnya lyeno. Ate erinnya Kadaama litegeeza omuntu omukozi. Tekiriiko nti oba muwala yekka oba musajja. Ensonga lwaki balonze base Kadaama ne Kadaama. Kitegeera balonze omusajja akulira mu balenzi abali eno abakolera ebweru n'omukazi abeera akulira abawala. Yes. Lwakwandoza ekyo ekintu kyabadde mu baana b'e Saudi ne Jordan ne Qatar gye kyabadde kisinziiridde era gye kyabadde kisingiddwa. Harriet. Hi dear, thank you so much. Mukwano mwebale kusiima. Kati ennyaanya eno kino ekintu kyenkola kiyamba okuggyako black spots. Like black spots ntegeeza ki? Ye muntu wobeera nga gwe buli kaseera embalabe ez'ozisunaasuna. Kati buli w'ozisuna zikuleetera amabala ga black. Kitegeera. Face nebeera ng'erimu ebintu bya black, ezenkovu za black. What are you treating now? This is a scrub. Nziramu IB oba Edso. Bambi. Tendo wanchawa. Though you are watching, though you liking my videos. Abakar. Abdul. It is Arabic word. Yeah, it's Arabic word. Ekitegeeza muntu nga mukozi. Plus, thanks dear for teaching us, baby. Yeah, I'll keep teaching so long as you follow, like, share the video, and comment. Sharing the ideas. So looking about next time tukole bwetuti nange neetaaga amagezi gammwe. I like the way you talk, baby. Thank you. Mwebale kusiima. Nange neetaaga amagezi gammwe. Bambi mujje tusharinga amagezi. Buli omu ataaseeko munne. Woba scrubbing, to scrubbing nnyo. Hi Jolie, thanks for the show. Thank you. Abdul. Nkimanyi bulungi nti emisana muba mwebase ekiro ne mukolaki. Kati nange nengamba kan sacrificing obudde bwange. Hi darling Shaki nsanyusa okulaba. Won't you become red like tomato? No, sobera kubeera red. Golaba ntuuse nfuuse wa red. Gloria, thanks so much dear. Yeah, simanyi oba Sharon Oman bwaleetedde okuddamu eno topiki. Naye simanyi oba muze. Waliyo n'omwana omulala wa Saudi. Bambi. Sisobola fuuka wa red. Shaki. Webale kusiima mukwano. Bino bintu bitono nnyo. Abasajja nga muli Uganda ng'ogenda mu saluuni, bino ebintu biparking egenda mu saluuni, akukozeeko abikkoleko. You're looking good. Thank you. Lo. Tuli wano n'abamateeka oba just linnya. Aida.
What is going on banange? Aida soma tuli mu kusoma wano eno. Nitwe abashiisha nitwe scrubbing n'abasajja mu scrubbing scrub taliko bakazi taliko basajja nimwe mu scrubbing scrubbing wolyako kuba mulimu omunyo. Kati mulaba wano eno ku nnyindo wano we batu wabawo blackheads ntegeeza ki woba ng'onyiza akayindoko we bati mubaamu obuntu obwa black obufuluma. Kati woba ng'obwo obuntu bwa black ate obulabye mubaamu abamu nga balina obwa white kitegeera obwa white. Mukwano Josephine, thank you so much for teaching us. Pimples were almost the spread all my face. Yeah, keep scrubbing. Tugenda kubanga tukyusa ebintu bingi. Nange nali nzirina nga nnyingi nnyo naye at least kooko kati. Ate nali nzipinchinga kubanga okupinchinga tekiriiko mumanyi tekiriiko atali mumanyi. What did you use for scrubbing? I've just nkozeseza nziramu Aida oddire ennyanya n'ogisalamu n'oteekako omunnyo n'oteekako juice wa lemon eno. Then omunnyo ngutadde we bati kungulu ku nnyanya ne tutandika okuscrubbing nga wotusanze. Sinnabitegeera bulungi. Amira K. Nice name. I love it so much. Amira. Njagala nnyo erinnya. Shaki, can I get your number, please? My goodness. How will you get my number? Kakati? Simanyi kubanga nawe obimanyi. Onaba ntereza messenger yange. Okay. Abati kulabye. Onaba ntereza messenger. Ndowooza kuba tugenda kubanga tusomanga at least buli lunaku nsuulayo video. Nja kubanga ogifuna Aisha Shaki tofaayo ogifuna. Kansiimire Maggie. How can I get you? Because for pimple you get me. Tugenda kubanga la winter naye baagala mbabazi. Yeah, bibalagala. Yeah, woba ng'osobola abasinga woba nga tosobodde kuntuukirirako waliwo oyo omuwala nasoma naye Rawinter Plus asobola obbayambako kuba nasoma naye era still naye ebisinga abimanyi. Rawinter abantu we bakunoonyaako bayambeko naye songa zigoze kasita oba sekyo kasita ogenda mu comment n'osobola oteekayo ennamba yo osobola gisangayo kubanga nina abaana ababadde Jordan, Oman ne Saudi bafunye ennamba yange naye n'amannya nzijjukirako Sharon. Plus please can I get your WhatsApp app? Naye Janet Nalobega, you do it everywhere. Olaba scrub eno Janet teriiko ekyo osobola okikozesa everyday. Bwe tunaba tutuuse ku facial wenjo bagamba nti facial olinamukola after 1 month osobola okukola facial yo tetugikola buli lunaku naye scrub taliiko ekyo. Mpozi ekintu kyensobola okugamba nti buli lwokola scrub me I use only lemon. Yeah, Rawinter bagambye ye akozesa lemon yokka naye era naye mukolera bulungi. Nakafu Angela, thanks dear. Pimple we are over taking me. Sorry. Messenger yabaaki. Messenger yange yafudde. Oba lwakuba nagira abantu bangi nze yanemye okuzzaako. Princess Win, thank you so much
for teaching us. May God bless you. Amina. Mwebale kubeerako, mwebale tuwagira. Kati ngo scrubbing olaba wana abantu wabeera stable ne wabaawo nnyo jjukira engalo we zitambulira n'obeera ng'opinchinga so bireetawo dark spots ate nekyawo okola we bati wabaawo obuntu obweru nga bw'onyiga oba abamu tubeera tukola we bati okubujjayo kati mu kifo ky'okozesa engalo ddirayo lemon and this one tomato then Joseph a cake. You inbox me nja ku inboxinga kati ng'oyo kyakoze nsobola okikola njagenda naba maze njagenda nga ndaba comments zammwe mpola nateekako ennamba oba search ennamba yo nga njijjako nga we mubitegeera for security purpose. Si mwenna nti muzze kusoma si bonna nti abeera akwagaliza y'ensonga lwaki ennamba yange njikuuma so singa mba nfunye eyawano eya live kitegeeza kye nja okukola funayo ennamba endala nga ya live. Joseph, thank you for teaching us about scrubbing. Abasajja bambi mukikola ennyo kino ekintu si kyabakazi, it's not bleaching naye kiyamba mpozi n'ekintu ekyala kyensobola okugamba ku basajja nti bw'oba ng'okale kangeze osaze enviiri namirimu Edith. Thank you for that message dear, thank you. Osaze enviiri ne ziggwako naye nga gw'olina buli w'osala enviiri ng'olinamu ng'ofuna ebintu ebyeru ddira kino kyennyini kyenkoze lemoni yokka abali e Uganda ng'olina ekigajjo eno simanyi oba ekigajjo gyekiri mu nnaku 3 togenda kuddamu kukola ki kulaba ebyo ebintu ate woba onaabamu nabisaamu amazzi agali bwomu ddira lemon n'ekigajji kyo atalina kigajji kozesa kino Abdul and install it after. Ngenda gezaako nabigezezzaako ne bigaana n'enjiwa Akanjuna, thanks for working hard hand in hand to teach us how to bring back our skin. I'm going to keep trying. Keeping on trying. So, bw'oba ng'oli musajja ng'obiina ebyo, okay, buli ataddeko ennamba ngenda gifuna nja gijjako tukole ki ku whatsapping naye njagala nga tubeera ku byakusoma ajja ng'ogenda kunsumbuwa kola biki nja ku blockinga so tubeere ku mulamwa. So ndi kugamba abaganda bange abasajja nti bikwate nga wenkikoze tandika scrubbing omutwe. Scrub taliiko nti oba mu ngalo zokka oba biki kyovula luli naze ne mbagamba kyukamba ng'omwana omuwala oli eyo oli mulenzi wakozesa aftershave nekulekayo ebintu bwa black obukovu bwa black eno oba mukitegeera ddira kikamba otandika scrubbing ayo ng'okozesa kikamba oyo ajja kuyamba ekyo ekintu okukijjawo. Oba ng'olina black circles omuntu ng'olina allergy nga buli wookera ku makya okunya amaaso go kati nakuleeterako black circles mugiye. Moses Favor, thanks so much my dearest. How often can I do so that I get ready for skin rashes? Moses, teekako ennamba yo nja kubuulira oba si ekyo we naba nkomyewo nja kuggyako eyo topic ya skin rashes kuba nina abantu bangi bambi abazze nga balina skin rash. Still if you have skin rash you can keep using this one but go buy sulfur ofuneyo nali neddagala okay Albert nkulabye Robert Manya njirabye ennamba then bw'omaliriza eyo tube gye bayita sulfur ng'oba ogimaze gulayo eddagala ly'ennyaanya abalimanyi
then waliyo guno omunnyo gwa kisula abagumanyi bikwate bimixinge wamu obeere ng'era still obiscrubbing sana eddagala eryo erya yero lirabika bubi olaba nga okay akanjuna enamba ngirabye nja kuliplayinga lirabika bubi naye kiba kirungi n'obikozesa ekiro ng'ogenda kwebaka kuba tewali agenda kukulaba ng'omala obikozesa binaabemu bulungi kati mu kifo kye wandyesiizeemu ebizigo weesiige eyo sulfur ojja kuba bulungi mu wiiki emu ekyo ekintu kijja kuba kikuweddeko nawe ng'olina oluwumu ng'oluwumu lukusumbuye nnyo still simanyi oluwumu kyekyo kye mbadde nnyonnyola oba naye waliyo oli ng'alinamu amazombe nga wano wa black wano weeru biki keep scrubbing then okozesa ekyo ekintu kyenkoze kyeŋŋambye sirina we nsobola bijja saawa zino nti eddagala ly'ennyaanya nandibadde nkibagerezangamu naye sirina we ngenda kijja Kayemba Anthony embalabe engazi kwetimbye mu maaso mu kyenyi eno embalabe kati abawala be bayinza okitegeera kijja for some time naye kimala ne kiggwawo so nga z'oba togipinkinze y'ensonga lwaki era obwedda namukwano gwange gwe nagambye ngenda kusomesa naye era sitiru bajja kugamba gwe lwaki eno embalabe zikwetimbye naye nga ejja mala egende embalabe oba embalabe ze tutegeeza nga ziri wano siziyina nina eno ejja mala egende Wilberforce ate awo Wilber gundi yosigira Rachel Jim anything to help Kachum facing ya guba sikitegedde oba obadde ovuma sikutegedde Daniel webale kusiima so agamba nti embalabe zinetimbye mu kyenyi nina embalabe esofa eya wano n'endala wano eno ate era muziraba nnene ezo zo zigenda zijjawo just lwakazibuzibu akatonotono nezimala ne zigenda so nga zoba tozidisturbinze baby what can I use to balance my figures ekyo ngenda bikwatako mukwano Jane Florence nja kikwatako beera ng'osoma byonna nja bigamba nga gw'olina ttaminga nnene oba nga baakulongoosa ng'olubuto oluganya okuddayo omwana gwe nange najja nina olubuto nga lunene naye I thank God kijja genda bintu bingi byengenda obbasomesa bingi nze obudde obwange sibumala nga mboonoona I keep my time whenever I get time I make research ate mba nkoze research nsooka kyekolako nendaba nga kikola so wendaba kikola nendyoka nkireetera mu mmwe nammwe mukigezeeko okay thanks then doctor ba tebampita doctor naye at least ko kyensobola okugamba osobola okumpita therapist Nakazi Arima you look good thank you dear Crown Prince face ebadde ki baby face mbadde ngiscrubbinga that I used ebizigo naye face is a bit rougher kati ekitegeeza olabawo ka change ebizigo ebyo nabyo ebizigo ng'omixinze gundi ng'omixinze eri obwenna mixingira gundi eddagala ly'amannyo ate olaba kasita okikozesaako n'olaba Crown tusomese madamu tica mbuuza bwemba nina heartburn owa heartburn kyensobola okugamba kyemmanyi ekikola ebinyeebwa nga si bisiike ebinyeebwa nga bibisi
era ng'oli eyo olya lumonde oba olidde ebintu ebiwoomerera genda mu supermarket zibeerayo oba genda mu malls ng'oli eno gula ebyo ebintu bannaye gwe sitasomye bambi comment ye Olivia njirabye ennamba Baby njira beautiful thank you don't forget to inbox me baby cause many I want to learn bambi okay John Nasasi ate from Ankole dear Ankole what is Ankole temuswala gonze kyemmanyi kyensobola nja kibagamba Babi Janat hi baby hi namirimu sanso kulaba enamba njirabya John Nasasira how are you from Ankole oh yeah I'm from that side just from western Nakalanzi Alima how to get those pink lips my goodness Nakalanzi simanyi nange katonda oba yampa bwatyo simanyi naye nga sijja pink ja black Kore Beatrice hello dear Nantare Penna how are you dear I'm good yeah so ngo scrubbing ako bwotyo kyemmanyi dark spots bannaye ekyo kyo sigenda bagamba nti oba ki dark spots mu nnaku 3 nina omwana owa Abu Dhabi gwe nalagiridde eyatandise yabikozesaako singa abaddewo yandibadde n'atuwa obujulizi asiimwe Ron thanks so much mwebale kusiima Bashira Rashibu if I want to increase your boys size what boys size bambi ebyo sibimanyi sagala balimba ekyo sikimanyi bash ekyo walayi sikimanyi mukwano sagala kulimba pozi nga muwala ebyabawala nsobola okubuulirako nga oli muwala nga weetaaga ebyo ebyabawala side ebyo byonsobola okwogerayo okwo kuba ndi muwala naye ebyabasajja sina kyemmanyi sagala balimba so omala mbadde nkyabagamba abasajja ng'oscrubbing enviiri ezo naye kikola bulungi ng'omusajja ng'omazeeko enviiri zo bulungi kubanga nobeera ng'otuukira ddala ku skin scalp kati eyo dead skin eyo ebeerako eyo ebeera egizeegizeeko banaye temweraliikirira nnyo embalabe eno egenda vaako your lips are nice Nakalanzi muwala oba mulenzi ekyo sikigenzeeko nanje nga bambi onyirira mwebale kusiima you look are you on WhatsApp yeah I'm on WhatsApp kaba lokole Beatrice banaye kafesi just sina buzibu ku face banaye Oluganda oluusi luntwalira obudde simanyi bulungi Luganda nawe tugambe kubanga twagala kujja wansi awo nze simanyi ebyabasajja sibimanyi nsobola otuukirira Calvin Kayanja obaani oba class monitor obaani kuba bo be basajja nsibimanyi for sure may God give you what you want Amina Bashrab
You really have sweet kalanzi ya kukunda. Antware. Please, I have black spots on my face. How can I deal on them? Tugume win. Use this one. By the way, kati ekirungi kasita otugambe you have black spots. Kati fena tugenda keepinga songa zoba otuyambe nobeera ng'oconsidering ebintu bye tugambye kozesa eno video weba ng'obaddeko ng'owatchinga follow these steps procedures so ogenda kubeera nga gwatuwa obujulizi. Hi, I'm sorry dear. It's okay. If you don't mind, send us your WhatsApp. No. Wala isobola sindikako WhatsApp. Kati omuntu bwakugambira nudes biki ku media. Ate kati waba afunye namba yo. Oba kitegeera. Black spots, my dear. Use Irish potato. Amaze. Gako. Every night. Yes. Baba abaana balituwa ddagala. Buli mwana wano, buli omu sinzenze kali n'okusomesa. Era bambi bw'obanga okimanyi bambi nga kijjako. Kati abadde agamba black spots, osobola okukozesaako kino leero, next time n'okozesaako amazzi gaki ga Irish. Ebintu ebyo bikola. Kiringa omwana ng'enviiri zo zikutuka, ddira amazzi g'omuceere. Ekirungi bano abantu b'eno. So humble and organized. Thank you. Harriet, how to use it? Banange mbadde nsomesa olabika otuusera eti nvaako am a lady. Hey, oli muwala. Mbadde manyi musajja. Tell Bashir to get cosmetic corrugate and mix together properly after that. Yeah, woba oyo mwana gundi wendo kyoyogedde kituufu nina video yange omuba mugenze mu Josephine Mbabazi eyo video nagikola nga na mixinga corrugate ngoyo mwami kyayogedde noteekako ebizigo bya jelly notandika scrubbing nja kiddamu nko wano tujja banga tukiyiga nakalanzi olin arimo otumwa naye abawala temwa bawala mufuuse kyabawala nga muri stubborn tugume. Okay dear, thanks, God bless you. Mwebale kusiima nakajja naye mumpe ku ddagala ly'okusula olubuto okukendeeza olubuto oba okusala okusala. Ebyo byonna nja bireeta ebbeere olisitula otya nga lyali lyagwa byonna ngenda bibasomesa abaana abawala. Tell me please. Nja bagamba byonna olaba mba nina otuula ne nkolamu ka summary engeri gye tugenda okusomamu. Bwe mba somye good night. Maama nga bwe basema Antone oli kalungi bambi mwebale kusi. Mujja kunkubya omusajja wange ajja balaba. Okay, kati sawa ya kunaabamu.
it. Kati womala okugidryinga obulungi, Becky, please dear, explain again. I have just banaye. Enchandooza wojja okusoma good therapist. Mubale kusiima. Please have just come. Wallahi ndoozo ojja kasanga nga abaana bakasharinze munansonyiwa. Mujja kasanga nga bamaze okukola ki kati ng'olina obudde nga mulina no yogurt ewammwe oba tokozesezza nga toyagadde considering bino eno nti ekyo oba omaze, you can apply this yogurt oba osobola okuteekako mayonnaise. Ono mayonnaise naye tujja bikozesanga mpola mpola, scrub bintu bingi by'osobola okukozesa, naye nze ntera nnyo okukozesa olive oil oba olive oil omumanyi kitegeera. Bannaye bambi ng'osubiddwa Sebagara Hassan. Ogenda kasanga kimanyi abaana bagenda kasharinga ojja kasanga. Me, I appreciate baby girl. Webale kusiima mulamuzi. Webale kusiima mulamuzi. So, badde mbagamba I'm going to give you a bit on olive oil. Kati n'omukwata nobeera ng'omwesiiga. Nabagambye bw'oba weesiiga tokwagula weebati face gikola mpola mpola kubanga buli w'okozesa amaanyi obeera ogikwagula. Face erina layers nga ziri so smooth, erina layers nga ziri so smooth. For me, I use yogurt. Yogurt ndowooza olabawo olidi enjawulo. Abaana bangi wano nga bamanyi ebintu tujja kuba nga tusharinga. Ensonga lwaki nafuddeyo kubanga nkimanyi abaana balina ebintu. Zino embalabe ze mulaba zinneetimpe zikolene zijja genda. So far ze embalabe zennyinamu naye nga zijja genda. Kitegeera Sebagara, okay. Sebagara bambigezaako following somanyi ojja gisanga nga bagikoze eki bagisharinga. Stop. Tubeere nga ne tuzaala abazungu nga ate ffe tuli baddugavu temukifaako. Big change. Ate womala scrubbinga mba njagala n'ogifiiringa face olawo oba ddala waliwo change. Osobola okukwatako nga tonaba scrubbinga n'oddamu n'ogikwatako ng'omaze. Oba what happened to Bahatima. Sikitegeedde mukwano. Kati gwera womala okuscrubbinga nga weekwatako oba olabawo ka change. Tebeebaka bano mukwano gwange wuyo mulabye webale kujja naye otuuse leeti ate ngumanyi lesoni eyo ogyagala nnyo naye nakalema Sharifam please remove a baby dear. Naye simanyi kyakukola mukwano era already yayingidde mudda naye nze abange tebalina buzibu naye simanyi kyakukola naye mutuufu kyo kirabika bubi naye simanyi kyamukolera ate kirungi maama wandabe kamba siibule olw'ensonga ekyo omwana kyaŋŋambye kitegeera.
ojja kuddamu olulala kubanga following. So mbagala nnyo, keep sharing, commenting. Stop. Tuuselange bambi ng'otuuse leeti Calvin. Otuuse leeti enkyandoza tujja batusoma ku kintu ekirala naye nsaba abaana abawala nga nawe olina ky'omanyi nga mutuufu kisobola otwongerako vaayo otugambengako we mba nsomesa natugamba Jose kolesaako ku kino na kino kikola kino kati ng'omwana atugambye nti nno okumonde amazzi gaabo gawonya dark spots naye ne cucumber ng'oli olina allergy nga gwe allergy akuluma nnyo ddira cucumber omukamulemu amazzi ago omuteekenga kuno naddala ng'olina amaaso aga black one around the eyes. Waliyo abaana nga bambi osula otunula kati oba ng'osula otunula weekanga amaaso go ga black nga kuliko ebintu ebya black kuno nga byakwetooloolako era still kozesa ekintu ekyo cucumber. Mbagala nnyo mubeere bulungi sharing video yaffe eyo etuuke mu bantu. Sule bulungi.